Fred Kajubirumbu ye muganda wange. Fred Kajubirumbu ye muganda wange. Lwaki tetukwatagana? Nze bampita Godfather nze kugamba kino Fred. Fred ize nvayo ano nenkwogerako. Naye abantu ne bannumba. Ne Fred abantu b'olumba abo abayina abantu be bakulembera. Lero n'olumba Mayiga yabadde mu kutta gundi, Mayiga yabadde mu lukiiko lwalagidde ne ba Paulo Lokecho kwata Bobi Wine, Mayiga yabadde mu lukiiko lwa video kutta Lwanga, Mayiga ali mu lukiiko lwa Tamuzata, Mayiga ye yaleta dini Robo Sava ya musasula, Mayiga yasasula ba Godfather, Mayiga abeera mu musango, buli musango go Mayiga abaamu. Iza buli muntu gwenda byakubye Mayiga, tamale mirundi, ono Franka Gashumba Mulodokai, bonna bava wa 7 straight. Kakati ono simanya ate Ntagali go wakutte busimanya naye yabadde mu lukiiko oluta Lwanga ate simanya gundi yaddako okufa. Fred Kajubirumbu ye muganda wange mulimu ebintu nga ne bwobeera bituufu bina kumanyika nga gavumenti ewunzikiddwa. Ne Mayiga commandinga abaganda ab'omuzinzi mu struggle no bangi bano ba nuisance boys and girls naddala bano bakadama abo bano tebalina mugaso nnyo ku struggle wano ku ground. Naye struggle ku ground ye fodde buli omwani kubibye talina muntu gwonyumiza bya Bobi Wine. Nze nagenda netandika okunyumya ne ba MP ba NUP nga bonna bangamba gwoli waffe gwe Godfather bampita linnya ddala gwe tukumanyi tuze tubeera nawe kupira ddala eri mu bago ku gundi tuze tuba naye tukubuulira ekituufu. Struggle mwagimalamu amaanyi abaana ba social media genda okole. Fred Kajubirumbu yobera mu bintu byawo kibi YouTube okole sente kituufu gwe bikaba genda okufanze sigana babike nze sikugana. Government enaddako ne government eriko zijja kuwenja ozinyumize wategeera ngoti agenda okufa naafa okusobola okukwata obubondo bwabo badde batta abantu ebyo bikole. Naate Mayiga ne wabeera nga kituufu yabadde mu lukiiko simanyi wabitegeera obwabo bwitegeera. Ntagali ne bwabeera nga kituufu yabadde mu lukiiko abo abantu abakulira institutions ennene toyina kuboogerako. Okimanyi nti Ntagali asobola okutuuza olukiiko lw'abakulembera bonna Uganda yonna neefuna ekigambo kimu nti apipopa abatuwalana. Okimanyi Buganda esobola okutuuza abamaluka ab'emisaza ababiki bonna ne babeera nga batuwalana pipopawa. Mayiga wadde BBS, Mayiga wadde buli kimu ekikye, Mayiga wagidde n'abagabo bamulonda bya busosoze bye babagambye, mulonda abantu bamuba busosoze bube busosoze. Mayiga kabaka bw'aba aduumira taduumira muntu wa bulijjo. Kabaka bw'aba aduumira Mayiga oba Katikkiro. Mayiga oba Katikkiro yaduumira omuntu wa wansi. Kakati Mayiga n'omuntu wa wansi obakutudde obajjeeko kukwatagana tebakyakwatagana. Okitegeera ate tulina abaganda betumanya ab'omuzinzi bakuba n'abaganda bano abakuba obukubiyirere ali wali mu kiyumba kya Muwarabu ali mu kuuta toyize n'ava n'awuliriza lumbuye najja n'atayipinga n'avuma bamayiga n'avuma baani. Tuli ku baganda ab'omuzinzi Mayiga bagenda osanga olwaliro ekintu kigwawo mu Uganda abaganda abo basitukiremu. Abantu nga Ntagali bagenda okulagira olwaleero abantu nga ani yenna abali mu busiramba abantu abakulira institutions ebiseera ebisinga nga naddala nga tebakubwako kalulu. Fred Rumbuye wali beesonyiye struggle mugenda kujonoona mpozi nga mwagala tubeerewo mpaka 2025 tuyingire mu campaign endala tufugule struggle endala.